Kusawa mukage motoka za A+ kampuni ekola ku by'okuziika n'okubudaabuda ababeera bafiiriddwa zituuse ku ggwanika ekkulu e Mulago. Zino zibadde zikimya emirambo gy'abayizi omwenda abagyira mu kisulo ky'essomero lya Benard SS Mannya erisangibwa mu disitulikiti y'e Rakai. Ababadde mu motoka zino batandikiddewo okufulumya sanduuko emirambo gino mwe giteereddwa. Wano wabaddewo akeetalo wakati w'abakozi b'ekitongole kino ekya A+ ssaako n'akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Moses Byaruhanga okukakasa nti buli mulambo gugenda eri abenganda abatuufu. Byaruhanga akakasiza nti okunoonyereza ku ndagabutonde ku baana abaafudde n'abenganda okuzuula ebibakwatako byawedde nga kye kiseera buli omu akwasibwa abantu be. Banga bodies zino twaza identifying okusinziira ku mannya. Twaziwa numbers body A up to body I. Kati mulabu bazimakinze n'amannya agava mu field. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Senninde ategeezezza nga gavumenti bwetuukiriza obweyamo obw'okukola ku ndagabutonde oluvannyuma abenganda baweebwe emirambo gyabwe. Ono atubuulidde nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bali emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa. Kubanga abaana bwe babeera ku ssomero babeera bazze emikono gyaffe nga minisitule y'ebyenjigiriza, n'olwekyo tukubiriza amasomero ate munaddala amasomero gonna okunaddala ag'ebisulo okulaba nga safety and security y'abaana bakiwa priority. Tinga gavumenti tugenda kutuula tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugoberera abaana bano oba abantu abayokeza abaana baffe okulaba nga bakwatibwako era bakolebweko ng'amateeka g'eggwanga bwe galagira. Senninde era ategeezezza nti abazadde balina okukuza abaana baabwe n'obuvunaanyizibwa okulaba nga beewala okwenyigira mu bikolwa eby'effujjo. Abazadde mbakubiriza tukuze bulungi abaana tuleme kubajjaajjaata nnyo, tuleme okwerabira obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga leero bakikoze baana bannaabwe enkya bajja kikola ggwe omuzadde. Bino bibadde bikyagenda mu maaso abenganda z'omu ku mwana eyafiira mu muliro guno Remija Sitamale ne batuuka nga baagala omwana waabwe abaweebwe bagende bamuziike Luweero ku bijja bya bajjajjaabe. Maama w'omugenzi abadde mu maziga agatagambika. Ate twagenda okuddemanga n'abaawo omwana nti maama tamale yalidde twadde tumusikayo n'akwatira katanda n'agamba mundeke empedda amaanyi omwana we. Kati bali twagala tugiteeke ku bijja bya bajjajjaabe eno Bulemeezi Ssemuto. Omulala oba ne kubala abaana abafiiriddwa ewerezenga ba counselors mu families kubanga abantu maama w'omwana ono yennyini yazirika first thing in the morning. Ono oluvannyuma bamukwasizza essanduuko omubadde omulambo gw'omwana we era nga ye wakuziikibwa e Luweero okwawukanako ne banne abalala abatwaliddwa e Rakai. Buli ssanduuko ebadde erambiddwa nga ku bubonero buno kwe babadde basinziira okumanya buli mulambo n'abenganda. Gino nga bwe mugiraba giteekeddwako numbers era nga numbers ezo zasinzidde ku DNA nga bwe yakoleddwa ku bazadde abaggiddwako omusaayi. Bino nga biwedde abakoze ku ky'okutambuza emirambo gino bwe batyo batandise okugitikka mu mmotoka okutwalibwa e Masaka. Emmotoka eziwerera ddala 8 ze zigudde mu ddene okwolekera e Masaka era nga bano batuukidde mu mmisa etegekeddwa e Masaka okusabira emyoyo gy'abagenzi. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.